katika nkweko kokonyo notumuyita kokonyo naddala kikyenabadde nkugamba okuva mu kusooka erimu abansaba okubyogerako kati katugende ku third world war eno yennyini eri mu kubindabinda. So yawandika n'agamba nti the third world war must be fomented by taking advantages of the difference caused by the agents of the Illuminati between the political Zionists and the leaders of Islamic world. Chikwate ochiwulidde bulungi, between the political Zionists and the leaders of the Islamic world. Okay. The war must be conducted in such a way that Islam, the Muslim Arabic world, and the political Zionism, the state of Israel, mutually destroy each other. Ochiwulidde what mentions agambye in such a way that Islam, Muslim Arabic world, and the political Zionism, the state of Israel, mutually destroy each other. Esawa zino bani abali mu kulwana. Esawa zino bani abali mu kulwana. Israeli ne Muslim Arabic world, Irani, Palestine, sibyava okwogerawo. Anyway, kasooka tweyongereyo. Nagamba meanwhile the other nations once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion. So senga abantu batuuka mu ekyo ekya physical, moral, spiritual and economic exhaustion, gamba physically nga bakooye, morally bakooye, spiritually bakooye, economically bakooye, kitegeeza tebakyasobola kulwana, teri agenda kuddamu kufaayo. Ate babeera nga tebafaayo, kitegeeza tebasobola resistinga control. So bwe babeera nga tebasobola resistinga control, kitegeeza babeera open ku whoever nga basuubiza okuteekawo order oba oyajja okubalokola, okubaleetera salvation, okubajja mu ekyo mu mbeera eyo gye babeeramu. Oba okitegedde bulungi? Bino yabiwandiika mu 1871. N'agenda maaso ng'agamba nti we shall unleash the nihilists and the atheists and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and the most bloody turmoil. Nti bajja kusumulula abantu abo abakkiriza nti obulamu tebulina makulu, ba nihilist abagamba nti life has no meaning, wabula era basumule ba atheist abagamba nti katonda taliyo. Then bakozinga kye tuyita chaos, omugendo okubeera entalo, revolution, saako n'amatwala agamu okugwa oba collapse of order. Nti baleetera abantu okubonaabona ennyo kamala okutuuka kussa erigamba nti beetaaga mununuzi, nti bajja tuuka nga basaba omununuzi, kyetwandigambye the new world order, kyekyo kinagambye nti World War III, be aware of the Messiah. Okay, katweyongereyo. Then everywhere the citizens obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries will exterminate those destroyers of civilization and multitude disillusioned with Christianity, whose deistic spirit will from that moment be without compass or direction. Ekyo ngamba nti ebyo twabyogera emyaka 2 emabega. Presentation number just nkwaddeko katundu nzize nkusalira mu party ku Telegram, ku YouTube ne ku TikTok. Baleke bazanye emizanyo gyabwe era at the end of the day jasanga muntu omu. Kale simu bubi ojja kunoonya ku lecture no gimaleyo. So joining a group yaffe wano ogenda ne ku YouTube. Banga yo yasawa nga 2. Zesuubira nti ngenda kumbala nga postinga wano. Kitegeeza abeera bangu nnyo bakufuga. So kibeera kyangu kya kuwawa system empya eya control. Era no kitegeera nti amadini gano tegagenda beerawo lubeerera nedda. Zino zonna temporary tool ze bakozesa okola kye tuyita mass control. Kyekyo lwaki zonna zigamba kulina kukkiriza katonda omu, zonna zikkiriza mu katonda omu. So bwe banatuuka nga bagala okiteeka mu katonda omu, bajja kijjawo baleetewo katonda waabwe kyetwandigambye Messiah omu, ekibawera ddala control ey'amaanyi. So kyekyo mu baluwa agambye weekend the religion, tagambye kuzisaanyaawo, agambye weekend the religion kubanga zaabwe. So mu kuziweekendinga kitegeeza balina obuyinza ku zo kubanga abantu abeera begattidde wamu baba bajja kugaana enfuga, naye aba bali divided bagenda siba balwana nga tebeebuuzizza ani yakitandise. So nga mukyalwanira maddiini eno be elites ne bapushinga political, financial and technological control system ne biyitawo nga temutegedde kubanga mbadde mukwasa mbadde mukulwana. So mu Russia baanafu ya madini basobola oleetawo communism. So communism naye naafuuka eddiini empya ojja genda omusomeko. So World War I era nga bwe yabiwandiika
bwe bityo we biri. Genda mu history osoma olutalo lwonna lwa Russia World War 1 olabe kye kyatuukawo ku madiini agalimu, olabe naki kye baali baleeta nakyo ekituufu ekyaliwo. Ng'ebigambo by'omukulu ono Albert Pike bye yabiwandiika bwe bityo bwe byatuukawo. Mugambe yabiwandiika ne World War tannaba kubeerawo. So kati World War 1 amaze okuggwa ne tugenda ku World War 2. N'agamba nti the second world war must be fomented by taking advantage of the difference between the fascist and the political Zionists. This war must be brought about so that the Nazism is destroyed and the political Zionism will be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. Okay? During the Second World War, international communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm. Oba bati bakisoma cataclysm. Nga obiwulidde awo byonna byatuukawo nga bwe yabiwandiika. Abanazi babanafuya, Israeli ne bagifula y'amaanyi ne bagiteeka mu Palestine kuba Israeli batondawo ntonde, ekyo kimanyi. So kitegeeze bya Holy Land tebiriyo, era nagamba mbu ate Yesu bamukomerera bikoze gasiya, mbu ate byonna byatuukawo mu Israeli. Nedda, Israeli nayo tugirabye bagitonzeewo butonzi juzi. Okay, tukwataganye. So ba political Zionists bafuuka b'amaanyi, banazi ne bagwa. So wantwogera kuba Freemason superpower, sagala bikubuze buzogamba tebe kuba batya. Bwe twogera kuba Freemason kitwale nga ziganga nti bakikumi ab'entinda balumbye babibe abebwayise nti ate waliwo ab'e Gaza. So tulina ba British Freemason, Scottish Freemason, Jewish Freemason, German Freemason, so n'ensi endala. So yitira yalina Freemason regime ye, n'Amerika balina Freemason regime yaabwe. So buli omu abalinda regime ye naye. So sagala bikubuzebuze kiringa gwe onabeera ne muganda waka ne mulwana naye tekitegeeza nti muli baluganda nti era tomwagala. Muli be bamu naye mubamu ebibalwanya nammwe. So kyekimu ne kino kiba kigenda maaso wano. So ezo World War 2 zonna zamala okutuukawo newankubadde omukulu ono yaziwandiika tebinaba na kubeerawo.